olwaleero abantu bangi abagoberedde obulimba olw'okuba seeka akyogedde mukwano gwe, olw'okuba seeka akyogedde ali ku sayidi ye, olw'okuba seeka akyogedde amwagala, n'akola ekikolwa oba n'agoberera omuntu mu kiseera ng'ate gwagoberedde ayawukanye ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate omwalimu n'asomesa amazima olw'okuba omuntu ye tamwagala nga ye, olw'okuba si wa kinywi kye, si munywanyi we, ate amazima ago n'agawukanako. Nawe ekyo mbakubiriza okuwona fitan eziri mu ffe abo walimu, omwalimu kyonna kyayogedde tugumiikirize akigoberezeeko ensomesa y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekimulemerera okizza ku nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ku Qur'anul Karim oba okukizza ku ntegera y'abasahaba nti bwe basoma aya eyo bategeeramu kino, omwalimu tumuddize ekintu kye, kubanga tekigenda tutugasa nga tusinkanye Allahu subhanahu wa ta'ala. So Allah atuwa okumugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Olwo aya ngisoma almost olwenjogera ku mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga esomooza Allah agamba nti qul bangambire in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mubanga kituufu mwagalani, mwagala Allah, fattabi'uni, munkole ki, mungoberere, bwe munangoberera yuhibbukumullah, olwo Allah agenda bakola ki, agenda baagala, wayaghfir lakum dhunubakum, Allah wasonyiwa amadhambi gammwe. So baganda bange basiraamu, mu mbeera zaffe zonna tugoberere omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mukama waffe Allah yamutuma nga gwe tulina okulabirako, gwe tulina okubeera nga tusomako eddiini. Mu kaseera kano atumalako omwezi gwa Ramadhan, tetwerabira nti omwezi guno guyina mu bimu ku bitendo byebagutenda nago shahrul Qur'an, mwezi gwaki, mwezi wa Qur'an, gwe mwezi alladhi unzila fihi alquran, gwe mwezi omakira Qur'an, nga Qur'ani huda linnas, bulungamu eri abantu, wa bayyinatin min alhuda wal furqan, era Qur'ani yeyawula negamba nti banne gano ge mazima, buno bwe buki, buno bwe bulimba. Qur'ani eyo we yali asengeka empagi z'obukkiriza, nabbi sallallahu alaihi wasallama yajjira mu kifo kyakusatu, mu kifo kyakuna al imanu billah wa malaikatihi, kyakusatu, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khairihi wa sharrihi min Allah. Kati Qur'ani bwe yali agirankinga obuwetaavu bw'okuba ntugikkirizaamu yagireeta mu kifo kyakusatu. One, yasooka n'atugamba obukkiriza bulimu okuba nga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, tumala okukkiriza Allah oyo omutonzi w'ebitonde byonna, atulabirira, mukama waffe rabbul alamin, ne tukkiriza malaika za Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga emirimu mingi Allah gyakola mu bitonde ng'atuma bitonde ebyo. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala otumala okukkiriza nti alina bamalayika ye yabatugamba Allah. Naam, manyi lwaki mukadde wange nti omuntu mugamba Allah yagamba nakuyoola. Naam, omuntu omusomera aya Qur'an nakuba oluyi, n'omusomera hadithi naga nkiddemu nkusambe, ku lwaki nti eddiini yaffe teri mu oda. Ekisooka mu bulamu bw'omuntu kyalina okwebanja kukkiriza Allah eyatonda buli kitonde, atulabirira, nga n'ebimu ku bitulina okusinzirako okukakasa nti Allah waali yembeera etwetoolodde. Tosobola olwaleero etaalayo wogireka nga bwoli wano nga teriiko lesosi lumiyo gisibye, ozeeyo akawungeezi n'osanga nga kweri, osooka noga nti saagijjeeko, nagijjeeko, nagirabiddeko, era ogusooka osooka n'obireka, kati enkera n'ogamba tali no nagireseeko,
kanjijjeko n'ogijja ogenda okuddanga kweri wallahi otandika onoonyereza anya asangako ettaala nga njikoze ki nga njijjeeko kubanga mu busobozi bw'ettaala tesobola kukola ki kweteekako ebyaffe bye twakola tukkiriza nti tebisobola kwebeezaawo byokka naye mbu ebya Allah byo bisobola okwetambuza byokka era singa ojja kati akapiki tukapakinze saidi zawali nofuluma nga tukaliwo nokasanga eno era olusooka ogamba nti kireka nakatadde eno naye lwokomawo wetegereza gwokubiri nga nti piki eno njukiranga jenna kati ngipakinze wano ku muvakedo ogenda ova mu swala ngaeri ku muyembe nga bannange walaagala otwala pikipiki yange kubanga pikipiki nagirese ku vakedo wallahi nakuutiza nawo etuuse eta ku muyembe anyala kubuuzaamu bwoleka omwana wo nga atudde katebe n'omusanga ali mufumbiro onoonyereza atuusa temufumbiro kuba okimanyi akola ki atambula naye ate bwolekayo kati nina Khalid buni Walid Saifullah singa wa mwezi gumu n'wiiki sebanga bbiri singa omuleka mu ddiiro n'ogenda oseeseemu mukakyayi kafukaddaako ogenda okudda Khalid ali mu kisenge ku buliri toddamu mukwatako era oyita abali okunti bannange tata gundi tata Khalid situka ndeka naawe situka Khalid mulese mu ddiiro wallahi Mungu gwomuyingiza mu kisenge ate nze gunza okusiza nti tata Khalid omwana ono kuva wenamuzaala nebyesitigire olaba lwaki onoonyereza kubanga Khalid kyakoze takirinaako busobozi neffe tulowooza mbu Khalid tasobola kwejja mu ddiiro ow'omwezi okwetala mu kisenge naye ate ye enkuba esobola okwejja waggulu neereeta wano ayina ejjanga mpime Allahu akbar mbutuufu Allah yagamba tabaraka wataala nti malakum nemubadde ki la tarjuna lillahi waqara abatawamuko Allah katiibwa yadde abalabanga ebya Allah tebirina makulu subhanallah mu butuufu bw'otunuulira ebikolwa byaffe ne Allah byatukolera engeri gye tubiweeyingamu Allah netumuwa kitiibwa kati abantu bw'omala okukkiriza Allah nti bannange ensi yonna eno okubeerawo omuddo ne gumera ettaka ne lifuna amazzi ne gumera ebibala ne bibala kasooli n'amera mu kinnya kyekimu n'ekijanjaalo naye ng'ate empooma yabyo ekola ki eyawukana osanga n'ekikolo eky'omululuuza nga kyamera wamu n'ekikajjo naye nga buli kyolya kasukaali kanjawulo oyinza okulowooza nti omululunza tegwalina na ku kikajjo mu kumera kwabyo oli naalabanga ebyo bya bulijjo wabula ekyali kya bulijjo kunoonyereza mwana yavudde atya mu ddiiro ogenda mu kisenge so omuntu bw'amala okukkiriza Allah kati Allah yennyini yatugamba nti nze gwe mutegedde nina ne bamalayika oba kategerekka nina ne baani bamalayika era mbatuma emirimu fulaani ne fulaani ne fulaani Allah yagamba nti malayika ezo ze mbagamba uli ajniha balina ebiwawaatiro uli ajniha zina ebiwawaatiro mathna walowooza nawe bibiri wa thulatha n'ebisatu wa rubaa n'ebina yazidu fi khalqihi ma yasha ayongerako ku kutonda kwe nga bwayagala Allah yaziwanga bwayagala jalla jalaaluhu kati Allah waatukakasa nina bamalayika kati kuzi malayika kwe kuli gye yatuma Jibriiru alayhi salatu wassalam nereeta ebitabo eri ababaka ba Allah naam Jibriiru alayhi salatu wassalam Allah gye yawa Tawrat gye yawa Zaburi negireetera nabbi ani Daawuda alayhi salatu wassalam Allah Jibriiru gye yawa Tawrati negireetera nabbi
Musa alayhi salatu wassalam, Jibrilu Allah jiyawa injiri nejiretera Nabi Isa alayhi salatu wassalam oba baida Jesus alayhi salatu wassalam. Ate Quran Allah yatuma Jibrilu nejiretera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga mulimu gwange naawe okukkiriza ebitabo byenjogeddeko ebina, wabula ate n'okakasa nti Allah yakwata ebitabo ebisatu n'abiyingiza mu kitabo kitya kimu ekya Quran. Allah yakwata Zaburi, Taurat, Injili n'abigatta content gye yayagala n'agikolako ebintu bino wammanga. 1 emu yagijjirawo ddala netaddamu kulabika. 2 endala yagikwata n'agifuula part of the Quran. Obanga nkwatagana nammwe kati biri tubikkiriza ebisatu nti bitabo bya Allah ebyakisibwa ku bannabbi abo abasatu, wabula nga olwaleero tebikyakola ki, tebikyaliwo era tebikyalamula. Ekitabo ekiriwo olwaleero kyekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekiyitibwa Quranul Karim, ekyassibwa mu mwezi guno mwe tuli ogwa Ramadan ogw'ekitiibwa, ekyaleeteranga Allah okutuma malaku Jibrilu alayhi salatu wassalam buli kiro eddemu esomese Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Qur'ani nga Allah bwajagala. Buli kiro mu Ramadan yakkanga nemusomesa Qur'an okuva ku al-Fatiha paka ku Nas, al-Fatiha ku Nas, al-Fatiha ku Nas, Qur'ani yonna nga bagiddamu. Kulwaki? Bigambo bya Allah. Tukatagana ebirina okukwatibwa n'obwegendereza, kubanga bw'olagajjala oyinza omwogeza kyataakola ki, kyataayogera. Oyinza okumwatuza ekyo Allah kyataakola ki, kyataaluubirira. Olwaki? Olw'ensonga nti ogayadde mu kubeera ng'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala obubaka bwe yassa ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Qur'ani okugikkiriza waliwo ensonga nnya z'olina okuba nazo okwebala mu baddu abakkiriza ki Qur'anul Karim. Kitabo ekyo kya nsonga nti omuntu ne wanaaba afudde mu kabuli kimu ku bigenda okukuvunaanwa, kubanga Bara'i bun Azib radiyallahu anhu yatunyumiza nti bwe bamala okukuteeka mu kabuliyo, mu bimu ku bibuuzo bikubuuzibwa baleeta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne bakugamba ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum, tubuulire musajja kyoyo gwe baatuma gye muli. Bw'onaamutunulako kati nga ffe bannaddalasa abafaayo ku ddiini yaffe obutakola ki, obutazika. Olwo abantu abamu balina eddiini naye nga tokyayawula binyeebwa ku muddo nga byonna byenkanankana, era nga bamala muyita linnya nogati buli nnaku oli musiraamu, ndi musiraamu, ndi mwana wa Haji Kagolo, ti ate omwenge guno gwonywa. Gye bali abantu olabako nga musiraamu naye nga byakola tebiraga nti musiraamu. Bamala muyita wamala bayo mukolo waabwe omanya nti buli nnaku gundi musiraamu, ngaebikola byakola tebireflectinga kyakola ki, kyali nti ndi musiraamu, nga biraga kirala nnyo. Era abamu obusiraamu bwabwe bwakwennyonnyolako era bwakulwana, tonzija mu busiraamu osigwe Katonda, balina obugambo bubagumya obeera banaayonooneka. Don't judge me, you are not Allah to judge. Who are you to judge? Naawe olina ebizibu byo, yes, naawe kale mujajinga ebibye, naawe akubuulidde ebibyo nkyokola si kituufu. Kati omuntu yenna nga nakkiriza Qur'an alina okubeera nga yegendereza ensonga zino nnya, kubanga bwe banaamala okukubuuza ku Nabbi sallallahu alayhi wasallama, malaika zigenda kukubuuza ng'oyanukudde, sallallahu twanukuze bulungi. Bagenda kubuuza nti wama yuderika, otegedde otya nti Muhammad sallallahu alayhi wasallama mubaka waani?
mbaka wa Allah otegedde otya nti oyo Muhammadi kuba tewamulabako ogenda zigamba qara'atu kitab Allahi nasoma ekitabo kyani kya Allah Qur'ani ogenda zigamba nagisoma era baganda bange ntino nkirumiriza buli lwendikona ku nsonga eyo faayo oyiga okusoma Qur'an faayo oyiga okusoma Qur'an banamannaffe abali ku online waliwo ettendekero liri ku online balita Ikhlas Islamic Online Academy oyo omu ku bawalimu abali ku online nga basomesa abantu Qur'an nga tomulabangako kuva mu yasarna paka Qur'an gyekoma ffe twandibadde twekwasa nti ewaffe tewaliyo baseeka kisoboka okukola ku myaka egiyise naye kati ku bino ebiseera tosobola kugamba nti tewaliwo seeka nga newoba otudde mu luumuyo asobola okuyingira mu luumuyo ate nga togudde luggi ng'ayingirira ku ssimu nam twekwasanga seeka bakuba seeka anvuma seeka kati agenda kukubira wa ate ng'otudde ku ssimu nga ne data wuwo ng'olwadde n'otabikula audio nga akasindisi kati yanvumye sigenda kabikula kati Qur'ani omuntu avunaanibwa okuba nti agiyiga kubanga kimu ku bibuuzo ebigenda otutubuuzibwa nga tugenze mu kabuli zaffe onaagamba nti eyo mutegedde mbaka wa Allah ne bakubuuza nti omutegedde otya ogenda bagamba abakungu abo qara'atu kitab Allah nasoma ekitabo kyani ekitabo kya Allah olwaliro abantu bangi bagayaavu nnyo tuli bagayaavu mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala abamu tebagimanyi abalala abagimanyi tebagisoma abalala abagimanyi nga bagisoma amakulu gaayo tebakola ki tebagateeka mu nkola Allah ayogera kirala era ne bakitegeera ate bo ne baagala bamwogeze biki bamwogeze birala kati omuntu yenna bw'abanga nakkiriza Qur'an esokera ddala al imaanu bi anna nuzuliha min indi llahi haqqa tukkiriza nti amazima ddala okusibwa kwa Qur'an yava wa Allah subhanahu wa ta'ala nam tukkiririza ddala nti mazima ddala okusibwa kwa Qur'ani yava wa Allah subhanahu wa ta'ala however much nga Allah yasiima ekkire mu lulimi Luwarabu tekifuula nti kitabo kyabaki kyabawarabu wabula Allah ekyo kyeyakola ki kyo Allah kyeyayagala kubanga ennimi zonna Allah yazissa rabbul alamin era mu byamagero bya Allah byayogera mu Qur'an yagamba nabasize ennimi alsinatakum nabasize ennimi zammwe nga zaawukana for easy communication for identification omanya nti ono weegundi ono kino omanyi nti n'abantu abalina emirimu olwaleero mwe bali ak'okulya nga Allah yagibaweera ku lulimi nga ye interpreter nga Allah abakussa lulimi lumu oyo teyandibadde na kyakulya ekyokubiri okimanyi nti communication ebeerawo wakati wammwe abamanyiganye oba for self defense nga mwagala okwetakkuluzaako omulabe atamanyi lulimi lwammwe nam olulimi Allah yalonda Oluwarabu nassiza mu Qur'an nga lulimi lugazi osinga ennimi zonna endala so nga teyandibadde wadde embogazi y'Oluganda oba Oluchina oba Olusoga naye olwaleero osangayo omuntu Omuchina ng'agamba nti Qur'an nze sijja gikkiriza bamale gissa mu Luchina oyo teyagikkiriza noyandibadde mu Luchina ontegeera omuddu aga nti Qur'an kozekkire mu Lusoga tumanye nti naffe yaffe naye weba ekyali mu Luwarabu yabali oyo neyo yandikidde mu Lusoga teyandikkiriza kubanga si buli kya Lusoga nakyakikola ki akikkiriza omuddu aga nti Qur'ani ya Luwarabu batusizeyo yaffe ey'Oluganda lwaki Katonda afa ku Bawarabu bokka oyo ne bwe yandisengereko erinnya lye nti nakigudde era teyandikkiriza kubanga si buli kiri mu Luganda nti yakikkiriza kuba Allah bwe yayogera ku muntu yamutonda yagamba nti wakana al insan mba ku kitabo ekyo
walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani min kulli mathal. Allah agamba nti ntukubye ebifaananyi mu kitabo ekyo ku buli nsonga yonna. Tuleese ebyokulabirako mu Qur'ani ku buli nsonga yonna. Suratu Araf, suratu Kahfi, suratu Kahfi aya ya 54. Allah yagamba nti walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnasi min kulli mathal. Mazima ddala tukyusizza mu Qur'ani eyo eri abantu ku buli kyakulabirako. Naam, Allah annyonnyola n'aleeta ensonga y'emu n'agikyusa mu kunnyonnyola nga Allah kyayagala omuntu ono ategeere. Bannange, Allah annyonnyola. Okimanyi nti ku mulimu gw'okukola daawa okuyita abantu eri Allah teyateekawo mirundi timugambye emirundi 2 aganye. Yatugamba muyita paka lwanakola ki, lwanakkiriza. Nagamba nti ud'u, kale muyite ila sabili rabbika bilhikma, muyite abantu eri ekkubo lya Katonda wo. Yita abantu ng'okozesa amagezi, kyusa ku methods. Naam, olw'olumu leeta ku musomesa omulala, olw'olumu teekawo kamere eri abagenda okusiramukira kuki, ku mmere, olw'olumu gaba ne ku ssente. Oba oli mugagga nga omuwanika waffe osobola okukwata 5 buli asadde essubwe nonga tosituka, tate buzibu nti tosituka n'ojjayo ebbaasa no 5 subu yeddako musalira bwerumu aba bulijjo ng'awo yaye bajjudde edda muzikiti. Kumbi okola togenda kugaba ssente, ogenda kukuba kigambo nga nti bannange mbaagala tusaale, ngenda kugabangayo 5 naye nga zigwa bugwi. Batuula nga nti ziyinza okuba ku luno ze zigenda osembayo tusize kusoma. Kati olw'olumu nobasaazayo eswala eyalitiriti wiikisi 2 nga tewalabayo 5 zijja ndala, babeera baddemu amaanyi n'ofulumya 5 endala. Ndowooza bagaba buli wiikendi ogenda olaba nosalama beera akola daawa teyatuusa ku bigambo bya Allah, teyabituusako. Wallahi nti abantu baganya obikkiriza kankyuseemu oba kaŋŋambe mu kino bakkirize, oba kambalimbe, oba kambasuubize ebyesiinaako obusobozi bakkirize eddiini. Yakozesanga amakubo ag'enjawulo. Mu makubo ge yakozesa alina omuntu yayingiranga mu busiraamu yamuwanga, yagabanga. Ffenna kyova olaba eddiini eno ezitowa ogituusa ku bantu abalala ddala abatali banaddiini oba abatali basiraamu, tuyitiridde obukodo. Allahu akbar, tuyitiridde okukola ki? Obukodo. Imaamu, guno omwaka wakalyayo aqiiqa mmeka mu muzikiti gwo? Emu. Naye bampaayo erinnya olinayo bameka? Ya mwaka guwedde, abadde yerabidde, abadde amanyi yagirya guno guwedde. Naye bampaayo erinnya eddungi, mpaayo erinnya lisembyayo S, mpaayo erinnya lirimu M wakati, bampaayo erinnya bangi. Naye aqiiqa naam, omwaka guwedde emu ne guno emu, tegeeza buli mwaka aqiiqa etya. Kati abasiraamu babanga bagamba oba okitegedde? Mamira dakiika ze yali naye ali muhimu weziba nyingi. Mpulidde nga tezisukka mmeka? Tezisukka 2 era bakayanidde ku 2. Ekiganye okukanyizibwako bazirya ddi waladde obuzibu. Tewaliwo kati waliwo neyokusatu aqiiqa 2. Kati abantu tuyitiridde okukodowala. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga omuntu ayingidde mu busiraamu, hatta n'atanaba kuyingira mu busiraamu yamuwanga. Nali omusajja omu yasiramuka, Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amuwa ensolo. Kati bwe yaddayo mu bantu be n'agamba bannange muyingire mu busiraamu.
kati nti ate oli Muhammad agabanga katugambe enjogera ya leero nesijja kukyegeza ku Mukama waffe Nabi Muhammad sallama mumpe ekirala ekirungi agabanga ali ku nnyanja ogamba banga asena amazzi ku nnyanja yamuwa ensolo zali wakati w'ensozi bbiri nti ziri ensolo zaba ziri awo zonna nti zonna zitwale bwe yaddayo ewaabwe nati bannange musiramuke Muhammad agaba bwe gaba mazzi kiri ekyankuba ne ku nnyanja ayiwako n'agamba nti abantu bayingiranga mu busiraamu ng'ekibaleese mu busiraamu si ddiini nga bazze lwa byanfuna bwe balwanga mu busiraamu ne beezuula lwaki siberera ddala omusiraamu ashhadu an la ilaha illallah nakakasa shahada nakakasa obusiraamu oluvannyuma lw'ekiseera naye ng'asoose kukola ki ayingidde lwakubaako byayagala nga mulaba kati mwezi gwa Ramadani olowooza bonna ababeera ono baada magalibi wano bonna babeera bazze kugira era bazze kusaala oba bonna babeera basiraamu olaba musajja kuyingira mu muzikiti nakuba ekibula omugongo natunula eri nakuba takbiira ngowe okola kinti nam abaana tebatunula eri kumukukimalaka mubakwatira asadde 3 aye nasitukola okubala munna asitusi omulala asaddeko emu nasigalawo nima nti ono sikwerabira ono siwa wano kati bayingiranga mu busiraamu nga bazze kufuna ku birungi ne bawunzika ng'eddiini bajagadde kati nabbi sallallahu alaihi wasallama yayitanga abantu eri Qur'ani nga bweri wabulanga Allah yamulagira kyusa ku methods oba ntegeera obanaba tebategeeredde mu kino oyite mu kkuba ki eddala yatuukanga ne ku extent eyabalwanyisanga obulwanyisa ajjewo obulimba bategeere amaki bategeere amazima kati Allah waffe subhanahu wa ta'ala yagamba nti nakyusa ebifaananyi ebyenjawulo eri abaki eri abaana Adamu yatumira omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalamu banabi bonna batukulembera yakyusanga Allah mu Qur'an tayogera ku nsonga olwogera n'agivaako nti yagitadde aleeta nga bwakyusa ebyokulabirako nga bwakyusa ebyokulabirako okutuusa omuntu lwasangayo entegeera eyiye n'agamba wamma kati kasookedde mwogera nze olwo mbikoze eki nze olwo mbitegedde naye Allah agamba tuwakaana al insaan naye omuntu akthara shay'in jadala yakyasinze mpaka Allah amugamba kino naye ayanukula Allah amugamba kino naye ayanukula asala amagezi ayiya ng'ayiya yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'amutenda nti ye omuntu okuva edda nedda mu bitonde bye natonda yakyasinze empaka awakana akayana kakyegambye nti oli newonamusiza Qur'ani nga ya Luganda ng'erimu n'erinnya lye nti Nagadya Nakijoba era agenda mumala agambe nti esseeko n'eryokubiri njagala egambe Nakijoba Aida kati njamanya nze gwegamba ne bwe nagirako Nakijoba Aida egenda gamba lwaki empise buyisi netajja wendi empaka binadamu zalina kati Qur'ani okujikkiriza Allah rabbul alamin yagissa ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga bweri bwatyo yagisomesanga abasiraamu sallallahu alaihi wasallama kati tukakasa ffe abasiraamu nti ekitabo Qur'ani ekyo Qur'ani eno yava Allah subhanahu wa ta'ala oba tukwatagana basiraamu Allah yagissa
ng'agissa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atuma malaku Jibrilu alayhi salatu wassalam. Ekyokubiri, al-imanu bima alimna ismuhu minha bismihi kal-Qur'an, okukkiriza amanya ga Qur'an, naam, oba okukkiriza amanya g'ebitabo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala ago getwamanyako kati kal-Qur'an nga Qur'an alladhi nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyo yassibwa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyokubiri, wa amma ma lam na'lam ismuhu afwan alladhi unzila wal injil, ne injil alladhi unzila wano tuwale tubusemu, wa tawrat, ne tawrat allati unzilat ala Musa alayhi salatu wassalam, yasiba ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Katukkiriza nti mbitabu Allah byasaba mu tawrat nga yajiwa nabbi Musa, wal injil, ne injili alladhi unzila ala Isa alayhi salatu wassalam, yasiba ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam, wa zabur, ne zabur alladhi utiyahu Dauda sallallahu alayhi wasallama, eyawewa nabbi Dauda. Wa amma ma lam na'lam ismuhu fanu'minu bihi ijmalan, ebitabo byatamanyi manya gaabyo Allah byatatubulira tubikkiriza nti Allah yasse ebitabo ebirala nga Allah tabaraka wa taala yasinga okumanya ebikwatako. So tukkiriza amanya g'ebitabo Allah byatusiza nga mugo, tukkiriza Qur'an al-Karim, kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu, tasdiqu ma sahha min akhbariha, okukkiriza ebyo ebituufu mu mawulire aga Qur'anul Karim, ka akhbarul Qur'an, nga wala amawulire, tukkiriza amawulire g'ebitabo bya Allah kati nga wala amawulire ga Qur'anul Karim, wa akhbar ma lam yubaddil aw yuharrif min al-kutubi as-sabiqa, n'okukkiriza mu ebyo mu mawulire ago agali mu bitabo ebyakulembera mu eyo content etakyusibwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala waliwo obubaka oba information eri mu Qur'an naye nga eyogera ku bigenda okujja mu maaso, nga waliwo amawulire geetuwa agajja mu maaso, nga olaba Allah watugamba tulinayo ejjana, eriyo jahannam, qiyama, eriyo mizan. Kati Qur'an yeno okugikkiriza omuntu avunanyizibwako okukakasa amawulire Qur'an geetuwa, kubiri mu kabuli, kubiri mu bbaliro, kubiri mu jjana, kubiri mu jahannam, kubiri kusasula amabanja nefanana ng'ebyo, tuvunanyizibwako okubikkiriza otuba tuli bakukkiriza bitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuna kyetujja okusembyayo bi'auni llahi tabaraka wa ta'ala al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, okukkiriza okukolera kukulamula kwa Qur'an mwebyo ebitasangulwa, mwebyo ebitasangulwa, ala amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, okukolera kukulamula kwa Qur'ani mwebyo ebitasangulwa. Kubanga waliwo aya Qur'ani walinga ekyakka, Allah subhanahu wa ta'ala ayina aya zeyasanguzangawo aya endala. Naam, Allah agamba nti ezimu nazijjangawo nenzisikiza aya endala nenzijjawo for good, nga sitaddeewo ndala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala byonna bye yalamula mu Qur'an eriffe abakkiriza Qur'an tukakasa nti ge mazima, era ne tufaayo okuteeka mu nkola okulamula okwo. Warida, ekyo tukikola okukolera kukulamula kwa Allah nga tulina okusiima nga ffe tukola nga Allah bwagamba, so singa bwe tukola ki, so singa bwe twagala. Watasirimi bihi, n'okwewaayo gyeri Qur'an, sawa fahimna hikmatihi am lam nafhamha, si nsonga tutegedde lwaki Allah yagamba bwatyo oba tetukoze eki,
tetutegedde. Haji nsaba tusembere kwa inshallah nga wetumaliriza. Qur'ani byeyalamula byonna byeyasomesa byonna buvunaanyizibwa bwange naawe eyagikkiriza okwewaayo eri okusomesa kwa Qur'an. Twewaayo eri Allah kyeyasalawo ku nsonga nga tusiimye. Naam, si nsonga tutegedde hikima kigendererwa ki Allah kyeyalina mu kutugamba okukola ekyo, oba tetutegedde. Oba ontegeera, abakyala batera okubuuza naye lwaki Allah yatugamba mwe muwasa abakyala bana ate ffenna tatukkiriza kufumbira basajja bameka bana? Kati ekyo omukyala avunaanyizibwa okukikkiriza nti Allah kyeyasalawo newaaba tategedde lwaki Allah yagamba bwatyo. Oba ontegeera, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bwe mubanga mutoola zaka njagala mutooleko 2.5 of 100, njagala ko 2.5. Kati omuntu si buvunaanyizibwa okubuuza Allah lwaki si 3, lwaki si 1? Ffe tukkiriza okulamula kwa Allah era ne tusiima era ne twewaayo gye kuli regardless tutegedde lwaki Allah yagamba bwatyo. Ffe tetufaako kimu kukola Allah kyeyakola kyeyatugamba. Allah tugamba tusiiba omwezi gwa Ramadhan, mulimu gwaffe okunoonyereza lwaki tusiiba, saving ate kukakkana tunoonyereza nga tusinzira ku experience nti kasokedde nsiiba njize kino. Naye si mulimu gwa sikulinda kugamba nti kale okusiiba nja kusiiba nendala mumanya lwaki. Oba ontegeera, simanyi oba ensonga evaayo bulungi. Ffe tukkiriza Allah byonna byassa mu Qur'an era tuli basiimu nabyo era twewaayo gye biri, ne bwa si nsonga tutegedde lwaki yagamba bwatyo oba tetutegedde. Ffe tukola kyeyatukola kyeyatugamba. Okuziika omuntu tumuzinga mu ssanda mmeka? 3. Kati tetwagala hikima, tetulinda kubuuza Allah nti lwaki sinnya. Naam, kati enkuba etonnye era tuziike mu ssanda oba tumuteeke mu keesi. Ffe tetufaako kimu, Allah yagamba ki? Oba ontegeera? Era abantu abasinga balwanagana n'eddiini olw'okwagala okugenda ku peegi egamba kiruubirirwa ki ekyalimu ekyo nga tebannaba kugenda ku siteepu esooka egamba nti nzikiriza ekyo yadde sinnamanya ki kiruubirirwa. Oba ontegeera kyenjogerako? Abantu bangi olwaleero balwanagana ne Qur'ani olw'okwagala ogikulembera bategere kino Allah yali ategeezaamu ki, oba yali ategeezaamu ekitegeeza kisobola okukola na kino. Naam, naye nga babikola nga tebanneewaayo Qur'ani yagamba ki. Kati omwalimu kyatugamba wano nga atunnyonnyola ku kukkiriza Qur'anul Karim nti omuntu avunaanyizibwako kubanga yeewaayo eri okulamula kwa Qur'ani si nsonga ategedde lwaki Allah yasse ekintu ekyo oba tategedde. Allah agamba mu Qur'an tu anzalna ilayka alkitaba, era nakussaako ki ekitabo bilhaqqo naki n'amazima musaddiqan lima bayna yadayhi nga kikakasa ebyo ebyakikulembera min alkitaba mu bitabo wa muhaiminan alayhi, era njagala Qur'ani eno ebeere nga ye komanda ye boss w'ebitabo ebyakola ki ebyakulembera. Awo Sheikh yaleeta obujulizi obwo nga annyonnyola ekigambo ekigamba nti wa jami'il kutubu asabiqa mansuqa, nti ebitabo byonna ebyakulembera byo byaggyibwawo bil Qur'an ne Qur'an al-azim ekitiibwa. Kati omukisiraamu yenna omukkiriza omulungi olina okumanya nti Allahu subhanahu wa ta'ala nannyini bitonde yabitonda yatusiza Qur'an tugigobererenga bweri. Naam, tugigoberere. Wallahi kabenje kanene okukuba ekifuba ku mateeka ga Allah.
okugamba nti eyo aya wanirabye katejja kukolawo oba ontegeera nawuliddeyo omuwalimu nsaba Allah amuwe hidaya obulungamu Allah yabukola ki yabugaba wallahi obulungamu ne ilimu byawukana obulungamu ne ilimu bikola ki byawukana tolowooza nti wonaaba osomye nnyo n'otuuka ku levo nga buli kiri mu nsi okimanyi nti olimba lungamizibwa kuba sika era kino kiri self explanatory nti si buli ali mu muzikiti wano nti ekyakuleesa okusaala n'okutuula mu ddarasa nti lwakuba omanyi nnyo ku irimu gye nnina mangi bw'esswala nam abamu esswala zizikwatanga majinni obanga linnyeko shayatini nojja zonna muzikiti papapapapa kanti olaga wa ngenda kusaala ngenda kusaala ndeka gamba Isimaili olabako abantu bebato olaba Isima asadde nenkuba leero eyinza okukola ki olyako abantu bebato obaine njogera bwekyo gamba ngaomusajja watto naye omubuuza otuusa kya muziki tamanyi naye awulira waliwo ekimukola ki kimutuma genda osaale kati okukola kwaffe eddiini si reflection eraga nti olwokuba osadde kati gwosinga mukasanga lekonna okumanya ebyeswala mulimu n'abasajja n'abakyala bakabuto abamanyi esswala nga tebagisaala era nga asobola okunyonyola lwaki subhana rabbiyal azim kitegeeza ng'agimanyi kuva ku alifatiha kuva ku takbira aba ku udhu paka ku salaamu naye ng'ate tagikola ki nga tagisaala bage buli seeka atola zaka gye bali basheekhe nga yayimiridde okusomesa ku bulungi bwa zaka ogamba nti yeggwe wa zaka w'ettwale lino naye nga tatolanga yadde mu buwanga nga yatuuka dda mu batoola zaka da naye nga tagitoola kati hudda nam be bagikuŋŋaanya kati bwe bagamba mu balina okufuna ku zaka mulimu baamirina alaiha ye nalowooza nti eyo aya etegeeza nti ye talina kuwaaki kuwa zaka kati hudda kigambo buluŋŋamu olaba kyeraliikirizanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atissa mu dduwaaye anti allahumma ayi katonda wange inni amazima ddala nze as'aluka alhuda nkusaba onnuŋŋamye wala afaafa ompembeere n'ensa as'aluka alhuda wattuqa nsaba ompa okukutya wala afaafa ompembeere n'ensa walghina Allah nsaba ongaggawaze ate tugamba nti obugagga obusinga bugagga bwa mitima abange baganda bange basiraamu tozannyira ku mateeka ga Allah niwaaba bakuwa biliyoni nga bagambye nti buli lunaku ku akawunti tulina kutako biliyoni ya dola naye nga weetaaga kyusaamu kigambo kya Allah eki tolyazaamaanya Allah yatwesiga awalimu abasobola okusoma Quran nomanya nti kigambo kitegeeza kino Allah yatwesiga naye jjukira bye tukola biriko obujulizi emabega Allah yagamba nti wa inna min ahli lkitabe laman yu'min bima unzila ilaikum Allah agamba nti amazima ddala mu bannanyi nkitabo abo abayudaaya abo nam eyo suratu Al Imran aya 199 Allah yali anyumiza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abayudaaya boolaba tebali bonna tebafaanagana wa inna min ahli lkitabi laman yu'minu billah mulimu mubo abakkiriza Allah jalla jalaaluhu wama unzila ilaikum ne bakkiriza n'ebyo ebyassibwa kwani kummwe kubanga bo baali balina tawraati nani ne injiri ate Allah najja saaki nassa Quran kanatugamba mubali bali abayudaaya abo mulimu abakkiriza Allah n'ebyassibwa kummwe kubanga mubo era mwe mwali abakkiriza Allah ne bawakanya ebyassibwa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bangi obukafiiri bwabwe bwavaawo kugaana kukkiriza nabbi Muhammadi
sallama ne Qur'ani kale Allah agamati bambi mubo mulimu abakkiriza Allah wama unzila ilaykum nebyo byasibwa kummwe wama unzila ilayhim nebyasibwa kubo bakkiriza Tawrat ne Injiri ate ne bakkiriza nebyasibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah agamba ulire ekitendo ky'abasajja bano nsaba Allah fenna kituwe khashi'ina lillah bali batya Allah nsaba Allah tuwe okumutya ne woolaba abasiraamu bakuba ekifuba ku ddiini abasiraamu bazanyira ku Qur'an kati nawulidde omulimu agamba bagala kukola think tank bagala kukolayo think tank nga tanka eyo omulimu gwayo guliwa baagala bakwate Qur'an yonna bagimire nam batandika okutunuulira Uganda nga bwefaanana batandika okufulumya aya nga zifaanagana nga eza Uganda so singa eziri mu Qur'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi billah ekyo ekigambo mulimu kyeyayogedde bwe kibanga nga bwakyogedde nga yestandiye ne banne kyebaagala okukola kyekyaviirako bayibuli okubanga erimu kyebayita editions bayibuli nalaba ku Bible ng'erina 10th edition ate nawulira nti nze nalaba mangu waliwo ezaafuluma 10th edition. What is to edit? They have the capacity to delete what they don't want and to add what they want. Basobola okuteekamu nga bagamba nti abantu baffe kati waliwo etteeka eryetaagisa okuteekamu ne bateeka mu Bayibuli oba okugjamu nti nogenda tutawanya nga bwolaba bwe baakoze ku bisiyaga abayaaye mubo manyi eddiini yabwe si ntuufu naye ate erimu abagirimu bami olowooza bakola bituufu kati mubaagala okukola ebituufu baguddemu abayaaye nga bo baga nti ffe nerina eryebisiyaga tuligase ku ge twasangula tulijjeemu tuyingizaamu eryaffe nga ligamba nti ebisiyaga si kwe kwagala musajja munno olwaddembe okumwewasiza kasita mukkaanya tomukwata kyekigenda okukusibya naye otamukwata masha Allah mugende mu maaso mukoze bulungi nnyo kati kyebayita think tank omulimu gwayo omukulu kukwata mateeka ga Allah bagezze batandika okugataputanga nga bo bwe balaba ensi bwefaanana. Nabadde omanyi shaitan bwe yagaana ovunama nam Allah yajatuza kubanga oda yagamba bamalaika wa idh qala rabbuka lilmalaikati isjudu li Adam. Oda yagamba malaika mwenna muvunamire Adam. Omuntu yandibadde agamba Allah bwoba wagamba bamalayika ate ejjinni ne litavunama wavunaana lyaki? Allah najatuza. Allah najigamba lima la tasjudu idh amartuk wa aya wetu wegamba suratul Araf lwaki tovunamye mu kaseera wenkulagidde nti vunama. Ibirisi neyogera amazima kyembadde ensonga eŋŋaanyo vunama oba amakulu g'obutavunama kwange sigama sitegedde kyoŋŋambye nkitegedde wabula anna khayrun minhu nze nsinga Adamu khalaqtani min nar wantonda muliro amuspiria kiva nti abantu bonna nabyabuwangwa ekigenda singa bakubya kibooko yawmal qiyama kwetekamu bwavumbi ffe nga Abawarabu ffe nga Abakuraishi mujjukira mu byafa by'Obusiraamu ffe nga Abasoga ffe nga Abaganda eyo entegeera nabbi yagigoba sallallahu alayhi wasallam ayagala tugambe nti ffe nga Abasiraamu kyekyebeeyi kweyita musiraamu. Kati Ibirisi Allah yagikaka neyogera amazima nti ekituufu ekiŋŋaanya okuvunama nze ndi wakabi khalaqtani min nar wantonda mu muliro wa khalaqtahu min tin ate olina omutonda mu ttaka nze nvunamira oyo. Kati omuwalimu
eyayogedde think tank yayogedde ensonga lwaki ajagala. Yagambye bwati olwaleero bw'otunuulira Uganda nga bwefaanana, abaana balina okugenda ku masomero ate nga sharia amateeka g'obusiraamu tegakkiriza mukyala kutambula kusukka nnaku 3 nga taliiko dhi mahrami agenda omulabirira, kitaawe baawe mwennyina oba ontegeera, nga taliiko mukuumi. Kanagamba leero omwana alina okugenda mu yunivasite asome emyaka 3 ng'ali eyo. Nagamba kati tosobola kuleeta tteeka liri ku Uganda nga bwefaanana olikozese wano. Subhanallah. Naye abasiraamu nga bakuba engalo, abasiraamu balaba ku media bakomentinga nti ono musajja is a great thinker. Wallahi is a great thinker nga challenginga Allah. Mulowooza waliwo ekigwawo leero nga Allah yakimanya? Olwaleero abaana gye bagenze ku masomero okusoma ku saidi y'eddiini, what is the result? Kyekivuddemu baana kukola bwa malaaya. Abaana bali mukola buki? Bwa malaaya. What is the result? Abaana bali mbisiyaga, yatuuka mu myaka egy'obwagazi ali mu ekiteero, abeera n'abakyala bokka, ali n'abasajja bokka, abaana bali mbisiyaga. What is the result? Abaana badinayinze marriage, they are no longer ready for marriage, tibakyabyagala. What is the result? Wakyaliwo emikolo egikolebwa kati official nti omwana wa gundi afumbirwa nga mbeerera, naye ng'ekizibu ekiri this system of education. Kati think tank eyagala Allah yabatereezaamu, so si government. Wallahi Allah yakola Quran. It's a book of all nations, all times, all seasons, all situations. Quran tosobola gikwata nsobi, gwe oba oliko ekizibu oba ontegeera. Gavumenti etteeka lyayo kukuba nakyo yakyogeddeko, omwana alina kufumbirwa ku myaka 18, naye yo tekonsidali nga afumbiddwa nga afaanana atya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali bambega bino mu recording bulungi, tetulumbagana gavumenti, naye tutuusa ntegeera yaffe ey'obusiraamu nti tetugenda kikakalwa mpaka nti ow'emyaka 12 afumbirwe, naye twagala abantu bategeere nti oyo wabanga ali mu bakakasibwa nti akuze, eddiini yamuta. Kati ekyokuba ntafumbiddwa, afumbirwa 18, eyo nkola yaffe, naye nga singa teyali nkola yaffe eyakuba ekifuba ku mateeka ga Allah, kiri ekya Allah kyandikoze. Era Allah tatagenda gamba nti ekyo nkijjeewa nti mwansinga amaanyi, agenda kituvunaana. Oba ontegeera, omwana afumbirwa wa 18, naye olwaleero osanga wa 18 ki ng'akyali mwana muto. Ekyokubiri, ekyokumeka, abajjako abaana abo obuto bwabwe, ani abavunaanyizibwako? Kuba nandibadde nsuubira gavumenti yandibadde ng'eteega neevunaana nti ono wa 18 nti ye baawe gwe tugenda okubuuza abadde muto nti abadde mukulu, nti bazadde be mwenna mujje wano, n'amasomero me yasomera mwenna mujje wano, ne ba obiibe mujje wano, twagala mmanya ani yakuzizza omwana nga tamukuzizza mu mateeka. Kati Allah tabaraka wa taala gw'oyagala atereeze eyatonda, gwe tomanyi nti Allah yatonda obutonde nga buli mwana omuwala n'omulenzi alina enkula yiye n'obwagazi bubwe. Oba ontegeera, buli stage Allah kwateeka omuntu amuwe ebikozesebwa. Omwana w'emyaka 6, nze ndawo tambula eyo mmwe imaamu amulabako ng'alina amabeere, kale ow'e10 ng'alina ebirevu. Allah yabayetereeza oyo okumumeza ebbeera batamanyi terigenda kukola jala jalaluhu. Kati wekibanga gavumenti yaffe
egambye mbagala mufumbirwe ku 18 ffe tugigumiikiriza lwakuba tetugirinako busobozi. Otherwise mu mateeka g'eddiini kuba omwalimu yaga nti kati osobola okukikola, tusobolera ddala okukikola naye tukireka lwakuba nti gavumenti yagaana. Oba ontegeera ekintu ekyo, eriyo ekintu kyotakola olwokikugaana, naye singa tebakikuganye wandikikoze eki? Wandikikoze. Ekyokubiri, tukireka kubanga si kyatteeka nti kasitaweza 13 oteeka omufumbizi oba 15. Tukireka kubanga si kyatteeka ntugaa akatugumiikirize nesinga bwefaanana manene okusoma naye nga si exemption nti olwokuba Uganda bweki bwefaanana tukole think tank ng'ejjawo aya z'obwenzi, ejjawo aya z'okuza obufumo, tukole nga ensi bwefaanana. Era oba wegendereza ebintu bino, nze naliko ewaka ku muzikiti gwaffe mu kifo kyennyini omwalimu waava oyo wewaava marriage certificate, kubanga abaazi abajja nazo bakola mu ofiisi y'abawalimu abo. Nga bwewetegereza certificate eyo wallahi erwanagana n'amateeka ga Allah, naye kyanewunyisa nga yava ku kitebe kya busiraamu. Nga certificate eyo kasita osayininga nabo, kitegeeza ffe abalina abakyala 2, 3, 4 olina odropingako 3 n'osigaza atya? Bw'ofa bano bannamwandu 3 abatali registered ku certificate eno baba tebali paati ku famire yo. Ekyasinga okunnuma kuba kabrochuwa nakasangawo, nasanga n'abakyala bakuba ebifaananyi basinga okwagala nnyo amateekateeka ago aganyigiriza eddiini ya Allah olwokuba baagala okwagala kw'emitima gyabwe. Ekyasinga okunnuma nga bakulu bakulembeze ba busiraamu be batambuza kabrochuwa akamenye amateeka ga Allah agakkiriza okuwasa omukyala asukka kwatya kwomu. Naye ngezo kigatta nga omukulu ono yayogedde ebigambo wennyini waava webyava. Kitegeeza think tank yatandika dda otambula nga bakyusa amateeka ga Allah ogazza kwagala kwabwe. Kati ffe nga bwe tulaba, era nga ne think tank oyaviiriddeyo yajjidde kwani alina okuwasibwa n'atalina kuwasibwa. Oba ontegeera nti okunyigiriza kwe tubatadde ku mitima okubaawuzisa wakati w'eddiini n'obuwangwa kutandisa obajjisaayo ebyama mu mitima gyabwe, nga baagala baleete aya eyani alina okuwasibwa bagiyunge n'embeera ya Uganda oba ne Buganda, bagambe nti nedda yadde Allah yakkiriza okuwasa Nankinga nga yegwani yegwe Ssenkinga, naye ate okusinzira ku Buganda tukireke kati mbu aya bakitegedde bwe batyo ng'otereeza Allah Rabbul Alamin. Wallahi Allah tagenda kukyusa mateeka ge, ffe tulina okukyusa. Allah tukana okugamba nti waman a'rada an dhikri, buli anaava ku mateeka gange. Ino Quran mateeka ga Allah, ebisigadde mateeka g'abantu. Allah kati fa inna lahu ma'ishata dhanka, ngenda museetingira obuwangazi nga bukaluba. Wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, era ngenda muzuukiza nga talaba. Qala lima ahshartani a'ma wa qad kuntu basira, agenda gamba Allah lwaki onzuukiza nga siraba ate nga nali ndaba. Allah amugamba nti kadhalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Allah gamba nti nakuwa amateeka gange n'ogeerabira n'ogasuulawo n'otagakolerako n'odda ku byo byoyagala, kati nange leero nkwerabire sigenda kuddiza maaso. Tambula ng'oli muzibe olw'okuzannyira ku mateeka gange n'ogasuula emabega. Abange Allah si mwetegefu yadde nakati kukyusa Quran olw'okuba nti ffe tulina okukyuka tudde Quran gyekola ki gyeri. Kino wobanga olidde amayirungi nsobiyo toteeka aya mu Quran ekkiriza kulya mayirungi. Okyokuba nti kati abantu abasinga bali mu kunywa mwenge, bavuga mwenge ku motoka, tubalaba mu motoka zaabwe bavuga mwenge, kati bakupanga mu pipolos atwala matoba mazzi naye nga batambuza mwenge. Togenda gamba Allah kukyusa aya egaana mwenge nti abantu bonna abasinga kati banywa omwenge. Kati think tank gye tulinawe egamba omwenge kati tuguleke, abantu kasabira atandidde mungi bamuleke agende mu maaso n'omwenge. Wallahi
Allah wanaaba atuvunaana agenda kuleeta Quran agambe nti alam ya'tikum rusul abaka tebabajjira kati fomba katumusanga luda wa Quran nabigabo na ahadith entuufu kati wallahi abantu beetegefu bangi bawali batudde basidisi balaba nga wakiri Buganda oba Busoga oba Bugwere yo keyitawo n'ebigendererwa byayo basuuze Allah amateeka ge ne Allah yayogera ku basajja abayudaaya abo abaali ab'amazima. Allah agamba nti baali batya Allah, nsaba Allah atuwe okumutya. Baali batya Allah, wallahi kasita Allah akumma okumutya osobola okukola ebinene ebisinga ne think tank. Iyo think tank kinene nnyo, wallahi abasajja abo bali ready okukyusa ebigambo bya Allah bamugeze byatayogera. Ate nga kino nkyogera nti bali ready nga nkakasa nti bakikola dda nga Allah ayogedde kigambo kirala ne bamwogeza mu bigambo birala. Nga Qur'ani ye wosoma aya aina interpretation yeyiye gyaleeta ku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasito omuntu amala okugamba nti njagala tutandika okutegeera Qur'an ffe nga abeekasangalabi naye nga tetufuddeeyo ku basahaba bategeeramu ki. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abalwana kuyisawo kwagala kwa mutima gwe ne Allah yagamba ku basajja abaali bana basajja ahlul kitabi abaali abamazima yagamba Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Tebatunda ku mateeka ga Allah muwendo mutono, tebatunda mateeka ga Allah. Abange tuyina kuyimirirawo na Qur'an. Qur'an kyegamba kyekiri ahsan kyekisinga obulungi ku nsonga yonna. Ne bwolabanga kyeyogedde nga mu bantu bo tekijjaamu, gwereka Qur'an yeyogere nabo, si babo, si gwe yabatonda. Ate si buli kyogondereza abantu nti bakikoze. Oba ontegeera? Wetumala wane sola webabeera banyweza bid'a ekolebwa nga tumaze okusaala okuleeta adhikaali mu lwatu, bagamba nti abantu tebamanyi twagala bayigiriza. Nabuuza imaamu wange okoze obwa imaamu emyaka 20 n'omusobyo bameka bokakasa wano mu muzikiti nti oyo yabiyiga olwokuba muyogera nga eswala ewedde nga tuyimirizeeyo ogu akyogere nga tewali. Omubaka yakola kirala ne bagamba naye kati abantu ono bamanyiiza tukole bwe tuti, bakyusakyusa amateeka ga Allah. Kulwaki thamanan qalila, babawa akasente, babawa ebitiibwa, babawaana nga kati gwe kino nalowooza nti atuse ku ddaala eryogera ne Allah akoze eki ne Allah ayogedde. Allah naga nti ulaika lahum, abonna abatatunze mateeka ga Allah ne bayimirira ku Qur'an. Bino bigenda maaso biraba. Nze famire yange olwa bafamire yange abanumba bamuzeeyi banumba bubi nnyo. Kati mwana gwe weeyita ki? Nogamba nti owenjovu afumbire owenjovu mwoga ne baboggolerani ozanyira kwani? Bino njagala bigambo byo, byenjagala byange byamulezi wa bitonde omboggolerangani kati wona aboggola. Allah yagamba kujeemera muzadde ng'akulagira omuzadde bw'akulagira okujeemera Allah, Allah yagamba jeemera omuzadde ongondere, kubanga nze nagamba okugondera omuzadde. Kati waaba ayagala kunjeemera mujeemere ongondere. Kati waaba ngambye maama ne taata nangamba nti wakutuma omugulira omwenge togugulanga nagugaana, kati ng'ongamba ate jjajja omusajja ate mama muto ng'ongamba kojja. Abantu bazanyidde ku ddiini lwa bika byabwe, bazanyidde ku ddiini lwa famire zaabwe. Wallahi tya nnyo olunaku lwogenda okuyimirira mu maaso ga Allah ng'oyimiridde oku. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tya nnyo olunaku si gwe agenda okwezzaayo, bagenda kukuzzaayo eri Allah. Wallah ezo aya zowulira yawma yafirru almar'u min akhihi,
olunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we eyo si famire wallahi ogenda kudduka babawo wa ummihi wa abi odduke maama nani ne taata kubanga mwakolagananga mu kujemera Allah wa sahibatihi wa bani odduke mukyalawo odduke omwami odduke abaana likulli muri'in nga buli muntu yenna yawma idhin sha'anun yughni nga alina ekimusumbu ekimumalira nga teeta kuyingiza mu byabalala wallahi twali mu covid-1 Allah twakuja sample ng'obeera ku piki noyita ku mukyalawo ayinaga nti mashallah genda mwami genda tubankakira omugo ku boda tumwakirabako wallahi nofuna akagaali nga gyolaga munno gyalaga nonga nti waifiika salama Allah ojja kunsanga nga twali kayana konna nga mukanyiza genda tebankubira ku piki tebankubira ku gaali n'otambuza ebigere ng'emmotoka mu nju mweri obukadde 400 akakadde kagenda kujja bino bya duniya kuba kati bino mu duniya emmotoka ezo zalinga mu nyumba ng'osobola givuga by force ng'osobola okuva kati waffe okuvanga n'emikono n'otuuka e Kampala ng'ovugisiza force n'osanga ebigwa n'oyita olwa mpaka ne bakugobera kale bugoberezi naye ng'oyiseewo naye bino bye twogerako nga tusinkanye Allah togenda yadde otambuza olugalo bwoti nga tebakuwadde lukusa wallahi yadde okutemya tebakuwadde lukusa togenda kukikola kati bino ebyeduniya woba obitya ebya akhira bizitowa wallahi kati abantu bangi basuddewo eddiini nze ekika kyange nyiza kyokulya emmamba boogera ebigambo naye nga wallahi abo wali mubatye Allah wetubanga kyetwogera siga mazima nti okkirizibwa okuwasa ow'ekika kyo wabanga talimu Allah beyagaana wallahi saagala bajje wano boogera ebigambo ebisiriwaza abantu mbw ate kati okusinzira ku buwangwa bayimirire obuwangwa bulina aboogezi baabwe nam akulira ensonga za Buganda yani siye Katikkiro balina Katikkiro ffe tulina mufuti balina abasajja basajja n'abakyala ffe tulina bashekhe n'abawalimu ne bamiira baleke saidi y'ebuwangwa efuna ajogerera bayimirire ku bye basoma mu bitabo wekiba nga kitwogera bulimba okubanga batuse n'okuleeta abantu abawansi okuwalampa Allah tabaraka wa taala n'omubaka we nga babalowooza nti byetwogera si ebituufu ebyaviwa Allah subhanahu wa taala ku lw'okwagala okuyisaawo ebyabwe n'oyagala okuuma ekika kyo nga kiri wamu naye nga tufudde ku nkolagana ne Allah subhanahu wa taala eryo Allah kyeyateeka mu ddiini nga kyawulayawula ebika by'abantu olaba ng'ebika ebyawukanye oba famire eyawukanye kabonero akalaga nti waliwo kubba avudde ku mazima Allah agamba nabo nga bagamba ne Allah agamba bano abasajja nti abagenda bawa ajruhum inda rabbihim balina empeera yaabwe eri Katonda waabwe inna Allaha sari'ul hisab Allah mwangu mukubala wano Allah agamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba Allah agamba nti mujjukire we nakola endagaano naawe benawo ekitabo ne mbagamba latubayyinunnahu linnas ngenda kukinnyonnyola abantu baali bakikweka babikweka Allah naga nti naye munaabikweka ngenda kubyanjulayo eri abantu wala taktumunahu temugezanga ne mubikweka naye munaabikweka nja bijjayo kati amagezi gemba wate mubikweka nga byonna sambiwulira abantu Allah naga nti fanabadhuhu waraa dhuhurihim ne bakwata ebitabo Allah byeyabawa ne bakwata amateeka ga Allah ne bagateeka mu migongo gyabwe ne bagakuba amabega naam anti lwaki ffe wano nga tufaanagana wano mu Busoga kizibu nnyo okugamba omusajja kyogenda kukola bwoti kati ffe wano ng'ebugisu ensonga z'okutayirira tuzireke bazikole bajja kutabuka abagisu bakambwe naye Allah tagamba bagisu Qur'ani eno ekolagana n'abakkiriza busiraamu mu bagisu oba ontegeera togenda kujjawo mbalu yonna mu bagisu naye ogenda kujjawo embalu mu bagisu abakkiriza obuki obusiraamu bakomola abaana ku myaka ku nnaku 8 so si ku myaka nga bamaze okukola togenda kujjawo kuwasa wankima togenda kujjawo nkola egamba nti ow'enkima atawasa wankima mu baganda bonna oba mu b'enkima bonna wabula ogenda gijjawo mu b'enkima abakkiriza obuki obusiraamu kuba obusiraamu tebwakigaana
togenda gana togenda kukuva eno ojje n'embooko ogamba ani mubiru lyemamba ezo emboko meka 10 lyemamba bagenda kusiba bajja kutta bannabyabuwangwa abantu bazibu nnyo betegefu okufiirira amayembe gaabwe n'emizimu n'emisamba n'ebiteega tolaba omusajja bwe yavuddeyo allah akbar ono ate kamuleke Allah amuwe hidaaya kuba omutekyeka gwe mukalu naye abantu betegefu okufiirira ebintu ebyo wallahi betegefu katolumbagana musajja atudde katebeke kujja n'olusinya lwa mamba girye nja kukuba tomukuba wabula Qur'an eno mulimu gwayo kukwata mu b'emmamba abakkiriza Allah bagamba mulye emmamba ontegera kinyogera wallahi njagala abawali bayogera amazima nti ebyo bye musoma si bye byasiba mu Qur'an mu ahadith wallahi babiranga bamazima Allah kyagamba nemunaabikweka emyaka gyonna nemugana okusoma Qur'an abantu tebajja kukkiriza abantu bawano bakambwe abantu bawano Allah agamba nti njabijjayo mbinnyonnyola abantu Allah agamba nti bo kye bakola fanabadhuhu waraa dhuhurihim ne bakwata ebigambo bya Allah nabiteeka mabega waabwe nabikweka naam washtarau bihi thamanan qalila ne babitunda omuwendo muki omutono abantu olwo abakyusa ebigambo bya Allah zi think tanka ziriwo lwa bitiibwa lwa senti bumotoka mayumba ga bbeeyi omuntu mwetegefu okuwaayo Allah bamuwe emotoka y'ebbeeyi mwetegefu zanyira mu Qur'an bamuwe ekitiibwa bamuwe obukulembeze betegefu wallahi omuntu yenna ayagala edduniya n'omwana amuwaayo afune edduniya eno agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fabisa ma yashtaron naye kyebagulanga kibi Qur'an Allah yagamba nze najissa njagikuuma musaaga Allah nti la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw towera noyalikirira nogati mama bano bo Allah yabawa awenna kyempadde bonna tebakugayazanga tebakulowoozesanga ebinene wayuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu abagala obatenda nobasuuta ku bye batakoze Allah nti fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab tebakulowoozesa nti bawonya agabonerezo tebagenda wona ebibonerezo byange walahum adhabun alim balina ebibonerezo ebiruma baganda bange basiraamu nga mpumbawumba ensonga eno abange mukkirize Qur'an mugikkirize nga bweri tokwata ku mateeka ga Allah bw'oba okoze ezambi genda olikole wekka ontegedde bw'oba oyenze yenda naye ng'okimanyi Allah yagaana obuki Allah yagaana obwenzi so si kutuula komiti mugambe nti naye mumanyi kati abantu bonna abali mu muzikiti guno bonna benda kati nze kyendaba eno aya egamba obwenzi tugambe kwenda ku bakazi bana naye okwenda kw'omu kati tekyasoboka buli muntu mwenzi woba ogoberera ebyo kitegeeza Qur'an yonna erina kuvaawo buli kyeyagaana abantu bakikola in excess naye gwe tofaayo buli ayina kyeyakola wano naafa nga teyenenyeza agenda kisasula yauma alqiyama naye ng'amulumiriza yaani ye Qur'an Allah agamba saakugamba obubaka tewabumanya era wallahi Qur'an yagenda kujja nabi sallama yayogera Allah agamba nabi sallama agenda agamba nti ya rabbi ay katonda wange inna qaumi mazima ddala abantu bange ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura bafuula Qur'an ekisengukwa nam bagisenguka Qur'an esengukwa obutagisoma Qur'an esengukwa obutagiwuliriza Qur'an esengukwa obutateeka mu nkola Allah byeyakola ki byagamba kati abaddu basusse n'ekyobutateeka mu nkola kuba kyo bangi bakivuddeko bagenze ne ku levo eyagala okukyusa amakulu ga Qur'an nga Allah yagamba kirala bamwogeze ebirala okusinziira ku mulembe gwabwe okusinziira ku ntegera yaabwe katunakwawulira ku kikuyagamba nti okkendeeza engoye kale kiri kyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulensonga nti ensi yaabwe yali ya musenyu
tebalina bifo webasobola kugenda, tebalina buyumba bukyamwamu. Kati nga obukyafu buno babuteekanga mu musenyu, babeera batambula engoye zaabwe ne zibuziikula ne bakyafuwala. Naye kati ffe wano obukyafu bukyali luddawa, tewali bwetaavu bwakendeeza ngoye. Tugenda kwawulira ku ki? Nga oli yakwata etteeka lya Allah eritaliiko kkomo nti wemubanga mufunye awayonjo muzisse, Allah naga ti engoye nzaagala waggulu, ye naalizoninga Allah naga ti naye kati watali bwetaavu bwakuzambusa. Tugenda kwawulira ku ki nga nawe olese think tanka egamba nti kale Allah yagamba kino, naye okusinziira kati ffe ku Uganda nga ffe Uganda ffe tugenda kukola Allahu akbar. Saba Allah atuwe okumutegeera era atusonyiwe ebitusobako ng'ebitonde, atuwe tawuba nga tetunaba kumusisinkana. Abange twolekedde Eid al-Fitri, saba Allah atuuse ffenna tukyali balamu, atuwe essanyu erijjuvu mu lunaku olwo. Mbajjukiza ennaku zino zennyini ze tulimu okuwa zakatul fitiri. Zakatul fitiri otoola kilo 2.5 zowaayo mu mmere gyokola ki, gyoyagala, so si mmere gyobadde okozesa. Naam, yonna gyoyagala kilo 2.5. Ekyokubiri, bwe muba mugenda okusaala Eid al-Fitri mutambuze ku bigere, abatali beewala emmotoka muzireke waka, mutambule gwe n'omukyala n'abaana ne baneiba nga mujja mugamba mu kkubo nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Kunaku lwa Eid ekyomukaaga mwambale engoye ennungi. Kunaku lwa Eid ezikkirizibwa mu Busiraamu okyukeko, bakugeyeeko, kabafune kale kwoga omusango kwolwa nti subhanallah gundi wulidde ku ngate nigina kika kyangatto naye nga ate si ku Eid. So yambalako ennyambala esinga ku ya bulijjo oba onaasala Eid. Eid mukeereeko naye oba otuse ku muzikiti tewabaawo kaburiya ansalira akazange bidaa, otuuka ng'otuula. Eid ebeera ne session ziri 2, wabaawo rakaati 2 ne khutuba, byonna olina obigumiikiriza kubanga eswala ya Eid. Zakatul fitiri eweebwayo nga tetunnaba kusaala Eid. Naam, kasita ogireeta nga Eid ewedde ebeekyusiza erinnya n'omulamwa. So nsaba Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin byetukonyeekere batuwemu baraka. Olina oba ojja okusaala Eid eyo kiri sunna okulyako akokulya, okutulawo embeera eraga nti wakoze eki, embeera eraga nti wasiibye, obeere nga obeera olunaku olwo tebalusiiba n'oba obadde obangi balinaku nga 10 emabega, tebalusiiba luba lwakulya lwakunywa. Era zezimu ku nnaku ezikkirizibwa omuntu okulya n'agwa mu ddiiro awo n'asituka mu budde bwa swala. Okkirizibwa okulya n'ogwa ogudde ku Eid, okkirizibwa okulya. Naam, barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, abagala okusoma Qur'ani ku Ikhlas Islamic Online Academy, number 07 42 36 112. Simu eyo mwalimu omulungi asomesa Qur'ani ku online 0742 36 11 12. Abagala okusoma Qur'ani, nsaba Allah atuwe obulungi, atugase ne ilimu gisobodde okwejjukanya nayo, byetusobezza ng'ebitonde nga ffe tubigenderedde. Nsaba Allah atusonyiwe byetusomesezza nga Allah byeyagala, nsaba Allah abyongereyo bigase buli muddu yenna waali mu nsi yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.